okusinziira ku story eno kyandibanga waliwo Kadaama gwe battira mu kiyumba kino. Ngenda kubazannyira akatambi ka mwana muwala ebintu byalaba ne byawulira mu kiyumba waali, naye kiraga walabika battiramu Kadaama. Naye nga tetunaba kweyongerayo, munzikirize ensooke mbaanirizeeko abalabi bange. Mwebale kwagala Maggie ng'omuntu, ate mwebale kwagala Maggie byateekayo. Mu butuufu mbasabira omwaka 2026 gubeere omwaka omulungi. Gwakaabidde mu 2026 ng'olabye ennaku okaabye, nsaba Mukama akusanyuse mu mwaka gwe tuyingiramu. Byonna ebibadde bikutawaanya, ebibadde bikukaabya, bikome mu mwaka guno, zino ennaku ze tusigazzayo okumalako omwaka guno. Nabwe kityo mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja 2026 kubeera omwaka omulungi era ogw'essanyu. Kati oyongereyo naye nga toweerabira ku subscribinga, ku likinga n'okukomentinga. Mwana muwala ono katugende mu katambike obe nga okawuliriza. Ndoota omuwala nga ajja akaaba ng'abeera akimya ebintu bye mbu bye yaleka. Omuwala ono abeera muddugavu naye nga si Munnayuganda. Abeera akaabirako akaana, eddoboozi ly'akaana nga takasitudde naye nga mpulira akaana akakaaba bw'abazze. Naakakiroota emirundi ng'ena era nakirootako edda nga naakajja naye kyakomyewo neera. Ngenda kuweza n'emyaka 3. Omuwala ono abeera akimya ebintu bye ng'akaaba naye nga tatonnyeza maziga ate ng'ayita buyisi mu luggi nga luggale. Naye nga yeekweka tayagala bamulabe ng'anoonya ebintu, era bw'awulira eddoboozi lya mukadde oba mutabani we nga yeekweka. Simanyi kye kitegeeza kubanga abakozi ba wano bonna baali beeru era nabalaba era babandaga mu bifaananyi. Omu yafumbirwa ne kuno ku Saudi Arabia nga Bafilipini. Alright, mbakulisayo ate mu katambi ako. Akatambi nga bw'owulidde mwana muwala nga nnyonnyola, gw'oyogerawo ki? Ennyumba eyo yafiiramuko Kadaama, ng'omuzimu gwa Kadaama gwe gukomawo, nga Kadaama ono abaana b'ewaka bamufunisa olubuto n'abeerawo n'azaala ne bamutuga, ne batuga n'omwana gw'azadde. Oba taata w'ewaka nga munnange ye yeeganzika Kadaama ono n'afuna olubuto n'abeerawo n'azaala ne bavannyuma ne bamutta n'omwana we. Gw'oyogera ki ku nsonga eno? Kubanga bw'abanga omuntu gw'alaba oba gw'aloota ajja ng'akaaba ate nga waliwo n'eddoboozi ly'omwana omuto erikaaba. Nze ngamba abaana b'ewaka baakozesa Kadaama n'afuna olubuto, oluvannyuma ne bamutta ne batta n'omwana gw'azadde. Jjukira nti omufiirizi tayinza obutakutta gino emyezi. Oyinza okubeerawo emyezi 9 gyonna ng'okyamukolera ye ng'akyabala beerawo okole ozaale balabe n'omwana gw'ozadde muddugavu oba mwana. Abakyala abo bamanyi okupretendinga, naffe kennyini abakyala tupretendinga. Nolaga ng'ekintu ekiri fayini, nolaga ng'ekintu ekitakulumye naye ng'olina ky'obala. Kati maama ewaka ayinza okuba nga Kadaama oyo yafuna olubuto n'abeerawo mpola nga maama akyayagala Kadaama agira amukolera nga bw'ayiya ki kyagenda omukola, nga yeetaaga ne Kadaama ono azaale akonfaminga eddala mwana Muwarabu oba muddugavu, nga munnange oba oli awo Kadaama yatolokako n'agenda ebweru n'afuna olubuto. Naye anyway, awo mbadde nsaagamukko, naye nga nze kyemmanyi nti kyekyo nti kiyinzika okuba nga abaana b'ewaka beemakulira Kadaama ono n'afuna olubuto. Kati mama n'ayagala Kadaama abeere wagira amukolera emirimu mpaka emyezi 9 azaale, era luzamala okuzaala ne bamutta. Omanyi sometimes waliwo abangamba nti Maggie otuleetera nnyo stories ezitutiisa, naye ebintu bino tujja kubyogerako mukimanye nti gyebiri. Just nze mba saagala kukutiisa ggwe, wabula njagala obeere nga oli careful, nga weegendereza nnyo mu bantu b'olina, oba balungi oba kibeera careful
kubanga we tunaasirika ebintu bwe bitu ne tubizibiikiriza ne bibeerayo banaffe bangi bajja kuzigwamu. Mulimu alaba vidiyo n'agamba katandika okwegendereza. Kikuyambako n'okuba nti Eva obeera steady in case of anything. Artist ofuna wootolokera n'okyalula n'odduka n'otaasa obulamu n'odda ewaka. So kyekyo mukwano naawe ate beerako ky'oteesa mu comment section. Beerako ky'oteesa, olowooza ki? Kadaama ono omuntu gw'aloota kiki? Golowooza ki? Kubanga yatugambye nti twongereyo vidiyo tugisharinge, yayagala okumanya ekirooto ekyo kitegeeza ki. Nenze ndaba ebirooto ebisinga bibeera direct nga tebyetaaga na kumala nti munnanga ate kubuuza. Anyway, amanyi ku makulu g'ekirooto ekyo nawe osobola omuyambako. Aloota nga waliwo omukyalo omuddugavu ajja akaaba naye nga akimya ebintu bye era amugamba nkimya ebintu byange. Ate era ne wabeerawo n'eddoboozi ly'omwana omuto erimukaabira ku mukyalo ono ng'azze. Omukyala akaaba n'omwana n'akaaba. Naye ng'omukyalo ono gwe twogerako nga bw'omuwulidde Kadaama era ali mu kiyumba yakamalamu agambye myaka 3 oba agenda kuweza myaka 3. Naye ekirooto ekyo yatandika okukifuna nga yakayingira mu nnyumba eyo waakolera. Mutuwe ku magezi baddiya. Ate omwana muwala ono yonna nayinza okuba ng'ayita naye n'agwa ku vidiyo eno n'alaba amakulu g'ekirooto kye. Mbaagaliza olunaku olulungi, Mukama bankumire nnyo atakumira mpeera bannange. Merry Christmas and Happy New Year. Abafumbye ku mmere bamikwano temwerabira nti munnange mumpite. Sinnafunayo muntu ampa ku kirawo kya Christmas. Sinnafunayo muntu wampita nti munnange jangu Christmas tugiriire wano. Bannange mumpita abantu abali e Uganda sagala mbeere bakodo b'amammere. Singa kwetaaga ttooke ate munnange oba ompereddeko kinyeebwa oba ompereddeko nnyama singa kwetaaga ttooke mumpite. Kale baddiya mbagaza olunaku olulungi musiibe bulungi. Mweraba.